Muyimbi wa ggwanga nkwagala nnyo. Lwakuba nti kale olumu okumalamu amaanyi lwansonga saagala bakuloge. Sokolindeko. Lero kiriza. Lero kiriza. Olowooza nzikiriza. Anti gocho. Olowooza kine imujigwalo kikuli mu mutima. Nti okkiriza. Abakazi bangu bakulimba. Nawe alinanyo omukazi baako ky'omulimba ajja kukkiriza muki. Alika sitakibanga kyakuwaana. Oba tumaze. Era nze katika salibo kakubuli. Newunya omusajja alemerero ng'omukazi yanyiize. Omusajja alemerero okuzza mukazi we mu mbeera. Negwe nobeera okkiriza olimbi bwobeerenga befaabo. Tabiba bingi by'olina okukola. Agamba kabaka mwanga naye temuli bangu. Kale bingi nnyo ebyogera ku radio era bijja kusigala nga bingi nnyo tebisobola kuggwaayo. Tulinawo akantu katono nnyo for radio because birthday yabadde ya week eno then twatandise radio week. Eyawedde oba tutandise endala? No tuba tutandika kawe tumala birthday tuba tudda mu radio week paka lwe yafa. Kale ndowooza sooka ogituwe ale tukome ondooza n'obubaka bw'abo abaana abaasomye. Okay. Amasimolingba olalogenda gwenotada sunga ninda kwesunga nakimanyi nkyojja oluusi n'otajja nanamya omwoyo wekaba ng'oŋŋamba tindi wakajanja siri wakajanja omukwano gwe gunuma. Mozero yali just sikwejjako waya abantu bannayuganda baganyo omuntu ateekinga buli kimu for granted. Bw'oyogera amazima n'opangulukira omuntu ebintu nga opanguluse okuba akoze ensobi ate abantu baga bejjako waya fe abatali bamalayika. Mozero yali muntu nga ffe naye ekikulu kya byonna yali alina amazima mangi era nga tayagala mumulimba era nga netakola ki nga talimba so noza abantu kibaita okupanguluka. Kaongeze enjuba bwegera olwo nekimanya muzibiriridde nekiro mutumbi ebirooto nebyensoma ng'olomba wa mugare mmanya tindizeka. Yali muntu yali muvubuka era nga tutula entunyini nga yali musajja mugezi nnyo ekyamagezi nga tutula nnyo naye netwebuuza nemubuuza naye kati nedioza kiri bakikola batya netuwaya yali musajja alina obwongo bwali bugazi nnyo. Mu radio twakola oluyimba lwa gospel luli mu studio ya Good Life wano kati tunadduta twakola oluyimba lwa gospel nze ne Mozero ne Wizo. Mpozi ekyobuuza ekyokupanguluka twali mu studio twakola oluyimba lwa gospel radio nga bwayimba kati bigambo byayimba mpule si binyuvu ye mwa radio kikigambo kikyuse nasigala ng'asirise mwa radio ekigambo kikyuse tusobola okuteeka ekigambo ekisingakaawo ng'asirika kati benalumirize nnyo asula lya katabona nga kati gwe fulani gwe manyi bimanyi obimba kati biyimbe byo n'afuluma n'atuli mu katenti ke naye twamaliriza ngenda okudda nga maze okuteeka mu bigambo era ekigambo kyeyagala okikyusa so yali musajja ng'alimira ku nsonga ye. Lwaki tonyamba n'obireka by'obirokola n'otteeka walinsasidde n'ontasa jagala tulo. Jeff andi kati Jeff yabagamba tutukoyo tujoga kamiliyoni atujoze nyebbanga paavu ye tatuwuliza ye ateesa yekka ffe tetuteesa tugende tukole ebyaffe ne bagenda batandika ekibiina kya munnanga akayimba ka radio ne Wiza akasinga okunyumira akayimba kasinga okunyumira ebyadda nga ebyogamba nti akanyumira wala akusobola okunyumira nga akunyumira kuyimba naye akakunyumira nga akayigiriza nga towuliriza njagala nnyo akayimba k'obudde time simanyi basajja bwe baatula wansi ne balowooza kuyimba ku budde kuba my brother buli kyolaba kitambula mu kitambulira ku buki aidha okedde oba okere but time is the master of all things. Kati olaba butandikidde interview eno si bwe budde bwebumu kati ate bwe tuliko so obudde kiri so crucial so oluyimba lusooka byebyo nno ebintu ebyogera ku leero bijja kuggwaayo bijja sigala byogerwako ebbanga lyonna kale